lwaki tugumiikiriza abantu bannaffe gwe kennyini oliko emitawaanaajo oli muyombi oli muvumi otunula bubi owewula oŋoola waliwo okuziimuula n'ebirala bakugamba n'osirika bakugamba n'oddamu bubi bakugamba n'onyooma n'ogaana n'ojeema buli omu aliko emitawaana gye ng'omuntu nga nange ayogera olwaleero nina emitawaana naye bwe mba nga nina emitawaana gyange kiki ekiŋŋaana okugumiikiriza muntu munnange obw'abanga alina omutawaana oba oliawo gwanjolesezza oba gwankozeeko tuzudde nti okuwangaala obulungi n'abantu okuba nga tukuuma emikwano emiwanvu tulina okuba nga tugumiikirizigana n'obeera nga munno omuwaayo kye tuyita benefit of doubt. Amannya gange nze Zaitun Kakyaama gasigadde ge gamu omwaka guno era ndi mukyala musomesa ndi mukyala mufumbo ndi mukyala kansula ate nga ama life coach nnyumirwa nnyo okwogera ku mbeera ez'enkolagana yaffe n'abantu bannaffe oba enkolagana ez'enjawulo. Tuli ku mukutu ogwa Twahira Islamic Center. Tubeebaza abamazeeko omwaka naffe nga mugoberera nga mulaba bye tusomesa oba bye twejjukanya nabyo ne mubisiima ne munyiga akagala ako ate ne mubigabanako ne bannammwe ne munyiga akagambo ako ka share. Omanyi omwaka guno gwe tuyiseemu ate nze gwanjigiriza nnyo nti ate okugabana n'abantu kulimu ebyengera biyitirivu. Buli lwofuna ekintu ekirungi n'okigamba ku munno tomanyi binene by'ogenda kufuna. Buli lwolaba ensonga ennungi magezi kintu kyakukozesa motoka ttaka ddagala n'obuulira ku munno olina emirembe gy'ofuna ate ogenda owewulira banno ku bulamu bwabwe. Ate nina obukakafu nti Allah subhanahu wa ta'ala asiima abantu abo abagabana ne bannaabwe. So tolaba kintu kino kye tuliko, tolaba mukutu guno n'otagabana na banno. Era tusaba Allah ow'ekitiibwa abasiime. Twabakubiriza omwaka ogwo nga guggwa ne tubagamba nti Twahira mukutu gwavaayo nga gwagala okugabana naffe irimu nga gwagala tugabane naffe okusoma okw'enjawulo. Naye Twahira era erina ebintu bye yeetaaga. Mukutu gukyali muto, tetwagala gubeere muto kumala myaka 6 myaka 5. Twagala gwetongole gufune ebyuma ebikola gufune office oba oliawo ezisemberedde Kampala gubeere nga gusobola nga gwina studio gye tutuuliramu ne tukola ebintu bino ne bibeera nga bitambula bulungi. So essimu mu mukutu mweziri funa obudde oweerezeeko akasente era omwaka guno nga gutandika osobola okuleeta eniya n'ogamba nti ze Twahira ku musaala gwange njagibwangako percentage bweti. Nkakasa bulungi nti eyo sadakatul jaariya kubanga mu bimu Allah byatugamba ebigenda okubanga bituyamba mu kabbuli eyo yeeyirimu gye wasomesa abantu ne bagikolerako. Oyinza okubanga ebigambo nze byenjogera olwaleero gwe singa oba obisponsaringa n'oteekamu akasente gwe bituukako n'akolerako tomanyi kisobola kuva mu ekyo. Ate jjukira tuli mu nkolagana, mulimu n'abaana mulimu n'abazzukulu. Maama bw'awulira akantu olwaliro nga nkwogera n'akakozesa n'akatwala ku mwana we n'akatwala ku mutabani we ate nabo ne bazaala ate nabo ne basomesa olaba nti tugenda kubanga tufunamu nnyo. So Twahira yeetaaga obuwagizi bwo ng'olaba ebintu bino bye twogerako ate ng'osapootinga mu ngeri ez'enjawulo.